Ku bbalaza ya Ssabbiiti eno, Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'okwefumiitiriza ku bulwadde bwa mukenenya. Era abantu abawangaala n'akawuka kano mu wiiki eno bafunye okubudaabudibwa n'obujjanjabi obw'enjawulo. Ate abatakalina ne basomesebwa engeri ez'enjawulo ez'okukeetangiramu. Olwaleero abantu abawangaala n'akawuka ka mukenenya era nga bafuna obujjanjabi ku nsambi ya home care bakuŋŋaanya okwongera okubamanyisa ku bulwadde buno, okubajjanjaba n'okujjukira bannaabwe abafudde obulwadde buno. Omuli n'eyatandika eddwaliro lya nsambi ya home care. Ebitongole nga Uganda AIDS Commission, TASO, Uganda Cares, Lubaga Hospital, IDI n'ebirala bizze wamu n'ensambi ya home care ku lunaku luno okuyigiriza abantu bano ku ngeri gye basobola okuziyizaamu ensaasaanya y'akawuka. Tujjukira bannaffe abatuva ku maaso olw'akawuka kano, naye ate n'ekirala naffe ne tubeera tusobola okwezzaamu amaanyi nti weetuli ate tukyasobola okulwanyisa akawuka. Bano bazzizaamu abantu bano amaanyi nti basobolera ddala okuwangaala ne balaba ne ku bazzukulu singa bamira bulungi eddagala ate ne bagoberera ebiragiro by'abasawo. Twakizuula nti okutandika eddagala ng'okyali mugumu, okyali mulamu, kankwesa ekigambo ekyo nti kiyamba nnyo. Tojja kufuna kabonero konna ate teri bulwadde bulala bugenda kutawaana. Abakugu era bavumiridde ekyokuboolebwa eri abantu bano nti kubanga okulwanyisa mukenenya kikakata ku buli muntu, abulina n'atabulina. Ekizibu kye tulina nti tulinayo abantu emitwalo nga 10 oba 15 kwabiri abatannategeera ki kye bali, naye nga gye bali okusingira ddala basajja nga nze baami, kubanga ffe tetwagala nnyo kwettanira byakutegeera ki kye tuli. Ffenna singa tusobola okwegatta, buli omu n'asindika omugongo gwa munne gwali okumpi n'oli ali ewala ne tuzzaamu amaanyi, awo nno omulamwa gwe tuliko ogw'okulwanyisa akawuka 2030 nga tannatuuka, tujja kuba tukoze eki ng'olutalo tulinnye ku ki. Bano basabye abalina obulwadde buno okufuba okulaba nga tebabusaasaanya. Kubanga okuziyiza kutandikira mu kutegeera ki tosobola gaa nti oziyiza bulwadde nga tonnategeera oba obulina kuba tokola ki. Ye akulira eddwaliro lya nsambi ya home care erijjanjaba abalina mukenenya, Dr. Peter Kirabira yeebazizza ebitongole byonna ebirwanyisa mukenenya olw'obumu bwe balaze, kyokka n'akubiriza abantu okwekebeza bamanye bwe bayimiridde. Tukuŋŋaanyizza abalwadde ku lunaku ng'olwali okubazzaamu amaanyi n'okubaleetera essuubi nti obulwadde buno busobola okugendera ddala. Ate ne Trump effect, Trump bwe yakololamuko omwaka nga gutandika cutting funding nti eddagala weeriri. Kubanga bwe tumira eddagala obulungi tugenda kuziyiza endwadde endala enkambwe, n'okuziyiza okugenda ku second line oba third line eri very expensive. Patricia Nakaima, BBS Terefayina, Gamboze.